ababadde balowooza nti omukulu General Yoweri Tibuhaburwa Museveni wakwesonyiwa entebe mu 2026 ekyo mwandibanga mwerimbye olw'ensonga nti omukulu ono alayidde okukomawo era yeesimbewo. Ku Prejan Media gwe yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kw'oli tugamba gw'omupya subscribinga onyige n'akadde osobole okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo. Abantu baffe nabagamba abali mu nsi ez'enjawulo tubatumirako era tubebaza okubanga ku mukutu kwe muli. Yes, fenna tumanyi waliwo embiranyi egenda mu maaso wakati w'omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba oba muyite First Son n'omukulu amanyiddwa nga Odrek Rwabogo ng'ono ye Senior Presidential Advisor. So mu mbeera eyo abakulu bano bombi buli omu alaga nti alina obusobozi okusobola okuba nga yeesimbawo mu 2026 oba ku bano bombi buli omu agamba yalina okusikira General Yoweri Tibuhaburwa Museveni naddala ku nsonga y'entebe. Owulira era emabegakaawo omukulu Muhoozi yavuddeyo n'agamba nti ye ng'omuntu agenda kwesonyiwa ebyamagye era ayagala biwummula. Tetumanyi lwaki yadde yavuddeyo n'agamba nti waliwo gavumenti byetamukolera naddala ebikwatagana ne bannamagye be byayagala babakolere naye ng'ate bo gavumenti teri willing bikola. So ekyo nekimuleetera okwagala okuba nti akola ki yayagala kuresigninga naye ate abamu bavuddeyo ne bagamba nti buno bwonna bukodyo kusobola kuba nti abamuteekateeka okuba nti ajja mu 2026. So n'omukulu Rwabogo waliwo ttiimu ye yavuddeyo nesobola okuba nga erangirira nti omukulu ono yalina ebisaanyizo okubeera omukulembeze w'eggwanga. So olutalo lukyali awo mu State House naye ffe tujja kuba tukuwa updates. So byonna nga bikyali awo waliwo ba presidential advisors ab'enjawulo abavuddeyo ne bagamba nti byonna nga bigenda mu maaso naye kyemulina okumanya nti General Yoweri Tibuhaburwa Museveni ye ng'omuntu yeetegese waba tafudde agenda kuba akomawo mu 2026. Era abadde beesunga nga bagamba tagenda bbaako ku ballot paper n'abagamba nti ekyo mwerimbye omukulu ajja kubaawo. Kale ffe katulinde tulabe gye kineggwera naye ng'ate ne mu opposition twalabye embeera nayo yatabuse. Abakulu abamu batandise sekendinga Besigye olw'ekibiina kye yakoze ekipya ate abalala bagamba Besigye yakoze ensobi okuyingirira Bobi Wine olw'ensonga nti kye yandikoze yandimwegasseeko bwegasi ne basobola okuba nga balwanyisaani omuntu y'omu. Anyways, bino byonna speculations bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naye nga ffe ku Prejan Media twewaayo okuba nga tukuwa updates zonna eziba zeetoloola eggwanga Uganda era nga nkugamba nti subscribinga onyige n'akadde osobole okuba nga tosubwa mawulire gaba geetoloola mu ggwanga lya Uganda.